ensonga za Besigye zikutte wansi ne waggulu era abantu okwetoloola eggwanga lyonna batandise dda okulabula. Norbert Mao newankubadde nga yannyonnyodde byannyonnyola okusinziira ku nsonga z'omusango nga kkooti bwe yasalawo kkooti enkulu ku bya kkooti martial okuwozesa abantu aba bulijjo nti byonna bigenda kudda mu nteeko, naye Bobi Wine, Mugisha Muntu n'abalala bwe batyo balabudde nti essaawa muganda wange ze bawadde gavumenti ntono nnyo era erina okubaako kyekolawo. Beegattiddwako abantu ab'e Bushenyi, Kasese, Ntungamo bonna bagamba Free Besigye. Munnange embeera erabika ezze ku ginne waayo, obudde buze ku bunne waabwo, naye nga Norbert Mao yabadde atuwadde updates ku ngeri gye bagenda okubeera nga batransferingamu omusango oba emisango egiri mu court martial bagitwale mu civilian courts. Ono Justice and Constitutional Affairs Minister Norbert Mao yakakasiza n'agamba nti offices zonna ezeetaagisa zonna zigenda kuba nga zigondera ekiragiro ekya kkooti enkulu, ensalawo yaayo bagenda kubeera nga bagigondera era bakomye okuwozesa aba civilians mu kkooti z'amagye. Mao yagambye nti Attorney General, Director of Public Prosecution DPP okusa ne Principal Judge bonna munnange bali mu kukola nga bakwasaganya wamu ne court martial okulaba nga emisango gino gyonna egy'aba civilians gidda mu kkooti ez'abantu aba bulijjo nga High Court bwe yalagira. In fact yagambye nti all concerned offices will abide by the Supreme Court ruling. The Attorney General, Director of Public Prosecutions and Principal Judge are coordinating with the court martial. The DPP's team is ready to take over the cases, and the Attorney General has instructed the court martial to transfer the files. The trials will proceed in High Court. Norbert Mao. Kakati munnange Norbert Mao yaddenga yalangiridde ebyo naye okusinziira ku mbeera eriwo muganda wange teri kuwummuza. Bobi Wine bw'atyo yalangiridde dda ne Mugisha Muntu nti singa munnange tewabaawo kikolebwa mu ssaawa 48 zokka bagenda kulaba fire era munnaye budo bunkenke bwennyini nga ba opposition leaders bawadde essaawa 48 ultimatum ya ssaawa 48 nga Museveni ne mutabani we Muhoozi beekubye mu bifuba ne bategeera nti amaanyi g'abantu gabeera amaanyi g'abantu, bwe batyo ne bayimbula Dr. Kizza Besigye asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi obwetaagisa. Kati munnange Besigye jjukira alina ebirwadde era embeera gy'alimu okwoddako n'okubeera nti talya mmere kye kyamuleetera okubeera nga baamututte wali mu clinic e Bugoloobi Mall, Bugoloobi Village Mall ku lunaku olw'Essande akawungeezi, era ne bamuzza eruzira nga security eri gguluggulu, bamaze okumujjanjaba ne bamukubayo ku biyiso bye bamukubye ne bamuzzaayo. Kakati Bobi Wine n'abakulembeze b'oludda oluvuganya Mugisha Muntu n'abalala bwe batyo bagamba nti bagenda kukunga abantu bawadde essaawa 48 zokka. Gavumenti bw'egaana okubeera nga eta Besigye ogenda okufuna obujjanjabi, kitegeeza nti tebalina kyakukola. Ssaawa 48 bwe ziggwako, Uganda ejja kuba terina option yonna okuleka abantu okweyiwa ku streets.
Mugisha Muntu yayongerezaako n'agamba nti opposition tegenda kutuula butuuzi, tegenda kutuula butuuzi etunule butunuzi, era kino tekigenda kubeera nga kigumiikirizibwa okulaba nga Dr. Kizza Besigye embeera ye ey'obulamu eyeba nga tafuna bujjanjabi bumala. Kali munnange, Free Besigye kyekiriwo, naye ate era Doreen Nyanjula okukosa ono ye deputy Doreen Nyanjula ye deputy Lord Mayor, kosa ne Forum for Democratic Change Ingrid Turinawe ono ng'ali wamu n'abantu abalala bwe batyo babadde batandise okubeera nga beekalakasa wano mu Kampala era nga bakutte placards nga baagala Besigye ateebwe, na bonna bawuze kimu Free Besigye. Kakati olwo baakwatiddwa era munnange bwe batyo ne babuzibwawo. Kati struggle ekyagendera ddala mu maaso era bunkenke bwennyini, kubanga njagala okubuulira nti Bobi Wine nga bakyayogera ebyokuba nti nno bagenda kukunga okwekalakaasa bawadde essaawa 48, naye ate era ebushenyi muganda wange abantu batandise dda Free Besigye era ebipande babikubisizza dda nga beekalakasa mu mirembe, tebannaba kubeera violent, naye nga bagamba bwe kinaaba kyetaagisizza nabo bajja kutuuka waawo. Gino Tumukunde bw'atyo ye munnange agambye bannange agenda kugezaako kyonna ekisoboka okulaba nga akulemberamu ttiimu ogenda okugerezeganyako ne mukulu munne Museveni ku nsonga y'okuta Besigye oba ku freedom ya Besigye. Jukira nti ono gwe twogerako Tumukunde yali ex-security minister Henry Tumukunde, bw'atyo asazeewo n'agamba nti ye agenda kuba nti munnange kyakolawo kwe kwali badde okubeera nga aliidinga ttiimu group yaba elders okuva e Rukungiri. Olwo munnange bagende bengeejinge ne General Museveni era bamubuuze lwaki omwana waabwe atulugunyizibwa okutuuka ku ekyo mu kkomera e Luzira nga embeera y'obulamu agiraba eyebye. Katumukunde munnange naye ye offer gy'awadde. Ate njagala okubuulira nga bino bwe bikyali ebizibu ennyo era nga abantu bakyespika kye bayita obusungu bukyepika. Bubeni yagamba okukyajinga, abantu balina okubeera nga bakyajinga obusungu era Ntungamu district eno nga munnange ye hometown ya General Museveni, bano balangiridde nabo balina plan ey'okwekalakaasa. Bo bagambye nno tebagenda kwekalakaasako bwekalakaasa just, wabula singa basumulula okwekalakaasa bagenda kuba bakikola buli lunaku, nga badimandinga okuta kwa Besigye. Era bwe batyo bategeezezza nti bo ku lunaku olwa Mmande batandise dda era nga bagamba nti embeera tegenda kuzikiza paka nga balabye ku Dr. Kizza Besigye nga ateereddwa. Bano batuuse okubeera nga bakuba olukuŋŋaana lwa bannamawulire wali ku Embassy Tours Hotel Entungamu, era nga bavumirira ekikolwa kya gavumenti n'ab'obuyinza okuba nti tebateeka kitiibwa mu mateeka. Era coordinator waabwe Peterson Musinguzi saidi z'Entungamu eyo, era nga ye coordinator wa People's Front for Freedom mu Ntungamu district, agambye nti bo baagala Besigye ateebwe obataleka kwakulizo konna, era bonna ba political prisoners abali e Luzira bateebwe, si Kizza Besigye yekka, n'abalala bonna bateebwe. Singa lutukonda ku lwa Mmande nga tebateereddwa, kitegeeza nti bagenda kuba beekalakaasa obutasalako buli lunaku paka obwenkanya munnange bwe bunaalabika. Ebintu nga bwe nkutegeezezza nti bikyali bizibu ebya ddala e Kasese. Kati e Kasese nayo embeera bwetyo etandiikirizza, era nga bammemba aba NUP e Kasese nabo batandikire mu giya nga bagamba Besigye alina okuteebwa. Free Besigye alina okuteebwa.
lwaki asibwa mu nsonga ezitategeerekeka. Tuli Kasese era nga bano nabo bakoze press conference Kasese town era abakulembeze ne balaga obutali bumativu era ne bagamba nti bino bya bufuzi ebitalinaako we bitutwala, babiteekamu ebyobufuzi kyokka ate ebyekibogwe. Era bo nga bagamba nti munnange okutulugunya abantu n'okulinnya eddembe ly'obuntu kisusse era kiraga nti wano tewali nfuga y'amateeka e Uganda. Kati Dr. Kizza Besigye bwe baba nga bo bakyali awo bakyeperegeseza bakyefumba mu by'amateeka n'ebirala beefula babitegeera, kati Kizza Besigye ye alina okuteebwa, alina okuba nga ali bbali afunwe obujjanjabi. Tebagenda kutoleretinga nonsense yenna okuddaawo kubagamba nti no kakati ono ffe twasirika busirisi nga kola gye yabadde agezaako kututegeeza. Mbu naye tulina ebyama bingi nnyo, teri byama byawo. Kunono kwegasiddwako n'abakyala abannu nabo nga bagamba nti balina okubaako kye bakolawo. Bano bagambye nti bagenda mu paalamenti ku Monday era nga baagala paalamenti ebeeko kyekolawo okusinziira ku Supreme Court nga bwe yasazeewo nti teri ba civilians kubeera nga bawozesebwa mu kkooti z'amagye. Kati wano bagamba nti bagenda twala okwemulugunya kwabwe mu paalamenti lunaku lwa Monday. Katubasabire oba bana abakkiriza okubeera nga mutuusaayo okwemulugunya kwammwe bwe muba muli ba PLU. Osanga munaatuuka naye muba temuli ba PLU, bano NRM ne PLU ebakkirizibwa bokka okwekalakaasa era amagye ne poliisi ne babawerekera. Naye okumanya ensonga eno kwegamba y'amakulu nnyo, okukwatibwa kwa Besigye n'embeera y'obulamu bwe esirebye. Frank Gashumba ono jjukira yatukakasa n'atugamba nti bo baali basajja ba Besigye nnyo. Kati alabudde gavumenti n'agigamba bannange engeri gye mukwasaganyizaamu Dr. Kizza Besigye ya kibogwe nnyo era singa afiira mu kkomera kiyinza okuvaako ebizibu ebinene nnyo. Kati yagamba nti Besigye okumukwata nga bava e Kenya ekyamutwaza mu kkomera mu mbeera embi bw'etyo kiki? Gavumenti yali esobola omukwatira ewuwe n'emuteeka ku house arrest n'abeera ng'afuna buli kimu n'obujjanjabi n'embeera ennyonjo. Naye agamba nti omutima ogwo kwe baava okubeera nga batwala Dr. Kizza Besigye Luzira nti ekigendererwa kyali ki? Okutwala Dr. Kizza Besigye Luzira mu mbeera embi efaanaganako bw'etyo n'atuuka n'okutuuka mu okubeera nga takyalya, alina ebirwadde, nti baali balina obusobozi obumukuumira ewuwe ku house arrest waakiri. Naye singa afa mu mbeera eyo gy'alimu n'afiira mu mbeera eyo, n'abagamba kino kijja kuvaako naddala abo abali mu NRM abaasangwamu NRA kigenda kubayisa bubi nnyo era kiyinza okukyusa ebintu bingi nnyo mu NRM. Bw'atyo bw'agambye. Naye ku mbaga tekubula musiiwuufu, musajja mukulu Rwomushana ono gwe ngenda okusembyayo kati yavuddeyo n'ayogera ebintu kwegamba ebyewuunyisa. Era waliwo omuntu omu eyagambye wano nti Rwomushana nti ye kwegamba ebbanga lyonna reasoning ye temaakingako na myaka gye, nga byayogera tebijja mu myaka gye. Omuntu omu bw'atyo bwe yagambye kubanga bino yabeetedde ku mukutu gwe ogwa X, abantu bagendayo okubeera nga babiraba era nga nange bwe mbisanzeeyo. Kakati ono political analyst bwe yeefuula nti okubeera nti mu mulunguzi wa byabufuzi bw'atyo ng'amaze okulaba ebiriwo naddala oluvannyuma lwa Christmas y'omunsi okugenda okukyalirako Besigye mu kkomera n'avayo n'ayogera bye yasanzeeyo. Bobi Wine by the way yagambye nti Baryomunsi alimba Besigye talinako kye yamugamba yadde n'eki bino byonna byeyayogedde yadde afumba bifumbe. Kati era Omushana nga Winnie Byanyima yakava okupositinga nti tayagala Baryomunsi kuddamu kusemberera bbaawe. Kati Omushana n'anyiiga nnyo n'agamba nti ye abadde nga apuliitinga for the release of Dr. Kizza Besigye nti y'omu kwabo abantu ababadde bakuba omulanga eri gavumenti nti ete Dr. Kizza Besigye. N'agamba naye ebyembi Dr. Besigye mbu waliwo ba gangsters group mbu bano
bali wamu ne mukyala wa Besigye okukosa ne Bobi Wine batandise okubeera nga bavuma abantu. N'agamba nti lwaki Winnie Byanyima alumbagana Dr. Baryomunsi. Katonda agattako ebigambo ebigamba nti kale temubata aba political prisoners, temubata. N'agamba nti kubanga destruction oba okwonoona okuva eri bagangsters aba Robert Kyagulanyi Ssentamu kulina okubeera kukomekkerezebwa bunnambiro Lwomushana. Kati omuntu omu yakwatako komenti kwegamba eyabadde yamakulu yagambye nti oyo Lwomushana ebintu byayogera tebikwataganangako na myaka gye, nti engeri gyategeeramu oba engeri gya reasoningamu temakinga na myaka gye. Sigenda kubanga nsukkawo wano, naye ebyo bye biriwo bwe tubuzibidde ennaku z'omwezi ga 17 ssaawa 48 gavumenti ya General Museveni gye bagiwadde. Ate Norbert Mao yagamba nti already ebintu biri mu nteekateeka. DPP yamaze dda okubeera nga atandika okukwasaganya ensonga ne court martial, ate nga Attorney General yalagidde dda fayiro zibe nga ziggibwayo eri zitwalibwe munnange sayidi endala eri mu kooti zaffe ez'abantu, so si ey'amagye newankubadde nga Kolaije bw'atyo yabadde ategeeza kati oyo nga bw'omulaba oyo omusajja oli omukambwe kwegamba in fact yalinga naye omulamuzi, akola lawyer naye akola ng'omulamuzi. Bwe yasoma nnyo, simanyi alina biki. Okusoma si kwe kutegeera muganda wange. Kyovudde olaba ng'eriyo balooya abategeera ennyo abawangula emisango buli kaseera n'abalala ng'emisango gikola ki gibalema. Eriyo ne balooya kwegamba nga babbi bali corrupt nga balowooleza mu nsawo zaabwe. Ekyo nakyo kiri awo kubanga bano ono looya naye ate musirikale ate asaavingira alina okusanyusa bakama be mu kooti tawaawo yadde okuva lwayingira kooti akulaga nti alina kusika muguwa, talina sekako yadde nti oba ayogereko n'omuntu mu ngeri etegeerekeka. Nedda yabeera no you are not on this list, you are not on omusajja bannange. Naye katumusabire Dr. Kizza Besigye, abantu balabudde people power, free Besigye kyekiriwo, free Uganda, free Besigye. Sijja kusukka nnyo wano nga bwe mputegeezeza, katulinde ate muganda wange ebiddirira ku nsonga eyo akuume.